Kadama TV tulina Kadama wano bamuyita Farida nga yafunyeemu obuzibu ne ofiisi wamu ne mukama we. Ofiisi emukanize wabweru emugamba nti nno alina okubeera ng'aleeta ssente ez'Omuwarabu miliyoni 2.5. Bw'ataleeta miliyoni 2.5 Omuwarabu tagenda muwa passport wadde ikaama ye, that is ID ye tagenda kubeera nga gimuwa. Kasooka tuwulize Farida kikyagamba then tweyongereyo mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyebale kuseba obulamu mugamba kimukulu Kadama TV kansubira nti noli bulungi. Ng'olunaku lwe nakugamba nti notabise ne bakama bange naye nsaba kumpaako ku magezi era n'omuntu yenna asobola okunnyambako mu nsonga ng'oba bbiri. Okunnyambako okwogerako ne bakama bange ng'amanyi Oluwarabu oba ng'ayinza okunnyambako awamu ne office okunnyambako kusaidi ya office kuba bwe twatabuka ne bakama bange bansula ne bantwala ku office. Jjukira nagenda nga ndimuko obulwadde naye nga nze mpulira nga njagala kudda waka. Ne mbagamba njagala kudda waka ne baŋŋamba nga nkoze omwaka mulamba n'omwezi gwali gugenda kuggwaako. Ati ne bambuuza oyagala ki? Ne mbagamba njagala kudda waka kuba nkooye bantulugunyiza ekimala nkooye njagala kudda waka. Mukama wange n'alemera paasipooti yange n'agamba nti ayagala bukadde 2.5. Ofiisi ne baŋŋamba nti nno tuula nti nno leeta ssente zaki za mukamaawo obukadde 2.5 ku bukadde 5 bwe yakuteekamu asobole okuwa paasipooti. Ne mbagamba sirina ssente ne bagaana kati nga yo ofiisi eyagala entunde mu kirumba ekyokubiri mbunno esitule ssente haafu eziwa mukama wange. Ne mbagamba njagala kudda waka ne bannemerako ne bantwala ewaka mu accommodation gye twali tusula. Nasulayo ennaku zaali 3 ne bampita ne baŋŋamba ku ofiisi mukama waffe n'aŋŋamba Farida tukufunire ekiyumba okole. Ne mbagamba njagala kudda waka. Ne baŋŋamba oba ogaanye okunoonyeza ekiyumba okole kale genda fuluma ofiisi ogende. Ne mbagamba kati ndagewa nga sirina paasipooti. Ne baŋŋamba tambula ogende. Kati bwe nadda wabweru ne nfuna mikwano gyange ne mbagamba bannaye bangobye bagambye nti nno ntambule ngende oba sirina bukadde 2.5 ate nga nze mpulira njagala kudda waka. Era kati saa zino ndi wabweru. Nasula wabweru olunaku lulamba enkeera mikwano gyange ne baŋŋamba tolina kyakukola sooka ojje tulabe. Kati ne ntambula ne ŋŋenda. Kati mikwano gyange ne baŋŋamba nti at least tufune omulimu okole onooba okoze n'ofunayo obusente oba mwezi oba akakadde 1.5 osobole okgenda olabike nti ojjayo paasipooti oba ojja kufuna engeri yonna. Kati mu bwangu abo bambi nali saagala kufuna mulimu gwa kukola mulala nga mpulira njagala kudda waka. Bannaye nga mpulira ndi mukugu ng'obulumi bunnuma nga mpulira omugongo gwantandika ndi ku myezi 3. Naye kati bati kyenjagala bampeeko ku buyambi oba bampeeko ku magezi. Mukama wange yantwala ku ofiisi n'engoba. Kati mukama wange ankubira amasimu ekyano lw'eggulu mbayagala ntireyo ku ofiisi bamuwe ssente ze. Kati yo ofiisi bo tebankubira ssimu yonna bo bagamba mukama wange mbonadduka. Mukama wange agamba mbu ate agenda kukkakana nga ntadde mu kkomera olw'ensonga nti simuwa ssente ze obukadde 2.5 ampe paasipooti. Nga zaako nnyo omusindikira mesegi ne mugamba paasipooti gikwate wendiba nfunye ssente oba nga nkoze ssente nga nzifunye mu myezi nga 5 oba 6 nja kuba nga nzija ku ofiisi ompe paasipooti yange. Ye agamba nedda ayagala muwe wemba simuwadde bukadde 2.5 ampe paasipooti ayagala muwe 4,000. Okitegeera nga ndekere identity card kuba identity card nze agirina ampe ne paasipooti. Bannange omwemo gwe nafuna baagala kunkolera visa naye mukama wange
akubira enkya n'olweggula amasimu agamba ate sitagenda kunteeka mu kkomera bannansaba mumpeeko ku magezi nasobola bambi okulabika nti amanyi nnyo oluwalabu asobola okuntuukirako mu inbox ne mmuwa enamba ya mukama wange nayogera naye oba asobola okumumiikiriza oba asobola okufuna obuyambi obusobola okufuna paasipooti yange nja kuba neeyanzizza namupadde ku magezi kubanga nze ekigendwa kyange nali njagala kudda waka naye ne balemera paasipooti yange kwe kusobola okubeera nga nsuze wabweru ennaku n'ennaku nenfundikira nga nfunye okuyambibwako kale eri bannange nti jangu ofune ki jangu ofune ekyokukola weneewaayo natuula ebbanga eriwera nga nejjanjabako era nentuuka okuba nga ntereddemukko nenfuna omulimu nentandika okukola naye kati mukama wange ankubira enkya n'olweggula amasimu angamba nzireyo ku ofiisi nkanya mugamba ofiisi bangoba nze ofiisi bangoba bo ofiisi emugamba mbunze nadduka kati mukama wange agamba ayagala kunnoonya asobole okulabika nti ankwata anteeka munda naye simanyi kigenda kunsibisa sikimanyi kuba sirina kibi kyonna kyenamukola sirina musango gwonna gwe namuze naye agamba nti agenda kunsiba ng'ate ye kenyini yansitula n'atwala ku ofiisi ate yo ofiisi ye kenyini nenkasuka wabweru ku lw'okuba sirina bukadde bwino n'ekitundu byosobola okuba bakama bange bappe paasipooti yange kati awo binnemye otegeera فريدة أنا قريت مسج مالك أوكي no problem خلاص give me my money أنا صرفت عليك 5000 5500 مال المكتب for office and 3000 for إقامة okay so we have for سنة أنت اشتغلتي و have give me my money okay I give you passport I cancel كله okay no problem and I give you photocopy بس أول give me my money okay يلا سوي الحين total and سوي half الحين عندك 3000 for إقامة give me my money for إقامة 1500 and for مكتب office 5500 give me 2700 okay and total كله أنا الحين يجيب أنا أعطيك كم بتعطيني فريدة no problem where are you give me my money الحين أنا I give you total okay total 4000 بين مكتب و payment إقامة okay فهذه أنت give me 4000 I give you passport cancel no problem go اشتغلي up to you